Okulabula kuno Kano Patrick Apuli akoledde Kikyusa mu disitulikiti y'e Luweero bw'abadde yeetabye ku mukolo gw'okutongoza enteekateeka empya eya gavumenti eya PGRO ng'egendereddwamu okutumbula enkola y'ebibiina by'obwegassi mu ggwanga. Enteekateeka eno etongozeddwa omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti y'e Luweero, Ntulume Richard Bwabye nga yakiikiridde minisita y'ebyenjigiriza ebyawaggulu Dr. John Chrysostom Moyingo ng'omugenyi omukulu era nga yaniriziddwa akulira ebibiina by'obwegassi mu ggwanga Prosy Nabaggala wakati mu ssanyu. Kano Apuli mu kwogera kwe yeebazizza akulira ebibiina by'obwegassi mu ggwanga Prosy Nabaggala olw'okufaayo okulaba ng'abantu mu ggwanga bakulaakulana nga bayita mu nteekateeka za gavumenti. Wano abakadde mu kitundu kino bamulombojjedde ennaku gye bayitamu era ne bamutegeeza nti ne ssente ze balina okufuna bakoma kuziwulira buwulize wabula tezibatuukako. Waffe nnyo era batuwadde batusirikiriraku abakulembeze abalala abasooka babiri naye kino kiriwo gye mu maaso. Kino kijja Kano Apuli mu mbeera n'ategeeza nti bagenda kutandika okulondoola ssente zonna ezifulumizibwa gavumenti mu nteekateeka ez'enjawulo nga za kuyamba bannayuganda basobole okumanya oba ddala zituuka ku abo abalina okuziganyulwamu. Twali ekyankwanzi omukyala n'avaayo n'ayogera amazima, n'ayogera ssente za PDM, n'ayogera ssente za GRO ey'abakyala. Kati wano aboogezi ababadde obagamba nti wano ku ground waliwo ebintu ebitatambula bulungi. So ebyo bye twagala kati muzeeya bw'amala kuyitamu tugenda kutuula atuyitire mu reports ezaafunye tulabe ekitugenda kuzzaako. That is PDM 10% ey'abakadde. Ono ayogedde ku nteekateeka ez'enjawulo gavumenti zeetaddewo okusobola okuggya bannayuganda mu bwavu. Ku PDM waliwo ssente z'abakyala, ssente zaamwe weeziri, ez'abavubuka weeziri, naye twagala kulondoola abakyala bameka bafunye ssente ezo, abavubuka bameka abafunye ssente ezo ku PDM. Oluvannyuma RDC Ntulume ku lwa minisita Muyingo atongozezza enkola ya PGRO era n'asaba abakyala okubeera abakozi ennyo okusobola okweyagalira mu nteekateeka za gavumenti. Ngitongoza mu Luweero, mwebale nnyo mwebalire ddala kubasuubiza nti okulwana okwange kukyeyongera mu maaso okulaba nti ebibanja by'abantu tebikola ki. PGRO tajja kubaawo kuba pulojekiti za PGRO zitambulira ku ttaka ezisinga obungi si we guli, tezijja kutambula ng'ettaka balikoze eki. N'olwekyo munneeyungeko tulwanye. Akulira ebibiina by'obwegassi mu ggwanga Prosy Nabaggala era nga yakulira enteekateeka ya PGRO ategeezezza nti abantu bakufuna mu gavumenti singa bettanira ebibiina by'obwegassi kuba mwe basobola okuyitira okubayamba. Banaye muzeyisi mubeera alina byakoze eri buli muntu wa wansi yenna kuba tulaga tukuma akalulu ke nga tuli basanyufu naye tunakakuuma tucapa kabiri abiri mukabala tulinaamu wadde mu nsawo naye bwe twegatiramu twakizuna nti gemaanyi tusobola okwogera olulimi olumu ne tuyita mu kwesevingira mu busakoozi bwaffe. Kizza Peter ne Neus Kyomuhendo be bakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV agaleero.